Muganda wange Prosper nkulamusizaako era ninkwebaza gyonna gy'otussaako engalo. Weebale nnyo, weebalire ddala okutambuza enjiri eno. Weebale kubunyisa, weebale kutegeeza bazzukulu ba Nambi bamanye obuwangwa bwabwe n'ennono. Era na buli muntu yenna akikola munnange nkwebazizaako. Weebale ogutaliiko mpeera gugenda na kwebaza. Mwattu enkuso yali ekulabye yeekusuula omuzima. Nze Munnabusiro Sava Bosa Musisi Nseregganyi kaawonawo nga bulijjo. Bagamba nti omutikke talinda era sigenda nange kulwa. Wano wentuuse omanyi omuyala akaayanira kulya ate enju y'omu nnungi okuba ennoga akalanga n'okwesogolera kulungi n'okomba engalo. Nkutte enkofu ate nkaayanira ejjuba nedda olusuula entabi lwe lukuwa entindira n'ekisala obulungi kikuwa embikka. Mbeeyanjulidde wabula nsooka okubeebaza mwenna abatugoberera ku TikTok. Mwebale nnyo n'emikono gyaffe abatunoonyako. Abamu bava eno ku TikTok ne bagamba twasuubwa dda katugende misinde ndyogayoga ekiwejjowejjo ku YouTube Munnabusiro n'Olulasangeye. Mwebale abatugoberedde ku YouTube oba ne musubscribinga nga naye mwatulabira ku TikTok. Tena mwabava ku YouTube naye ne mutunoonyako ku TikTok Sengule 2022. TikTok bagita Sengule 2022. Teekamu ekyo ate ku YouTube teekamu Munnabusiro n'Olulasangeye. Munnabusiro n'Olulasangeye awo tujja kubeera butoola buli kimu kijja kuba kitambula bulungi. Olwaleero katulabe ku bigambo ebigambibwa Lubuga. Ebigambo bye boogera oba ebigambo ebimu ku bigambo ebisaana okugambibwa Lubuga mu mukolo gwaffe guli gwemutegedde obulungi ogw'okwabya olumbe nga bassaako omusika. Twalaba mulundi guli ebigambibwa omusika, kati ate twagala leero tulabe ebyo ebitera okwogerebwa nga bigambibwa Lubuga kubanga nabyo bikulu nnyo. Kuba bwe bamala okussaako omusika n'okumukwasa effumu n'ebigambo ebimugambibwa olwo ne bakyukira Lubuga. Lubuga naye bamukyukira era naye ne babaako ebigambo eby'ensonga bye bakola ki bye bamubuulira oba bye bamugamba. Njagala nno n'okwebaza abasubscribinze nga naye temuvudde walala muzze buzzi obadde otambulatambula n'olaba omusomo guno n'ogusubscribingako. Nammwe mwebale nnyo, mwebalire ddala ate emikwano gyaffe. Kale bwe yamalanga okwogera ne omusika njogera ku omusumisi. Bwe yamalirizanga okwogera ebigambo tunuulira emisomo egyasooka bw'oba nga bino byenjogerako tobigatta bulungi. Bigatta singa oba ovudde emabega scrollinga ng'olaba vidiyo ezaayita ojja kukiraba. Bwe yamalirizanga okwogera ne omusika ate n'akyukira Lubuga tikankukyukire omwana akyukira mulezi. N'amugamba nti gwe gundi amwatula erinnya lye, gwe osise ne balo ono. Era amukwasa akambe. N'amugamba nti akambe kano k'okozesanga okuwaata emmere oba k'owaasanga emmere n'ofumbira abaana oba oli awo n'abo abajja okubakyalira mu nju kubanga mu nnyumba temuba kkubo. Buli ajjamu aba mugenyi. Amukwasa endeku ng'erimu enseke bbiri. Olwo n'amugamba nti nkukwasa endeku eno nga njagala omanye nti mu nju temuli kkubo, nkikkaatiriza. Buli ajja omwanirizanga era tomulesanga ekyokulya oba kale tomulesanga ekyokunywa. Mu nju temuba kkubo. Kale nno n'amugamba nti togabulanga baana bo bokka, ekyo si kye kitegeeza, wabula n'abagenyi. Buli mugenyi ajja yenna. Kati ze enseke zino ebbiri olumu luba lukiikirira abantu abo b'oba olinako olubu, kati n'oluseke olulala olwokubiri ne lubeera nga lwe luseke olukiikirira abagenyi mpozi n'ab'emikwano abalala bava ewalala. Kale nno amwongerako n'ebigambo nti owabulanga balo bw'abanga ng'abadde alinako ebimusobedde, omuwabulangamu
omuyambanga ku ebyo ebiba bimusobedde. Kale nno eyo y'engeri gye twogeramu ne Lubuga. Akambe kano ke bakwasa Lubuga kalina erinnya tukayita Luganda kulya. Akambe kano ke bakwasa Lubuga kalina erinnya tukayita Luganda kulya. Tukayita Luganda kulya. Anti ndage makulu ago gaviirayo ddala bulungi Luganda kulya. Gaviirayo ddala bulungi nti Oluganda kulya olugenda enjala terudda. Oluganda kulya olugenda enjala terudda. Ate era kabeera kambe Kaganda, si buli kambe nti kakozesebwa. Kambe Akaganda. Kalina okubeera akambe Akaganda. Obwogi obw'akambe Akaganda ndowooza nti obumanyi buyitibwa Ndibakkusa. Ate ko akambe Akaganda kayitibwa Mukazi Tattuma. Akaganda. Naye ate bwe kakwasibwa Lubuga kano tukayita Luganda kulya. Luganda kulya. Kakati ebyo nga bwe mbimaliriza muzikirize nkomeko wano. Nja kukomawo n'essomo eddala. Mwebale nnyo. Tuyambako ku bantu okubawabula, oba olina ky'obuuza, oba olina ky'oyagala okumanya, ojja ne twogerezeganya naye amagezi bagasasulira. Oyinza okuba olina gy'osobeddwa, oyinza okuba olina by'oyagala okumanya. Tojja nga lonsa. Ntuukirira obeeko by'omanya oba ogule ku bitabo. Bitabo weebiri twawandiika Olulasange kya mitwalo 10, Bassekabaka b'Ensimuwawa kya mitwalo 3, Olulimi Oluganda n'Ebigunjirwa ku mulembe Omutebi kya mitwalo 3, waliwo effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule 222 nakyo weekiri kikyo kitabo kya mitwalo 3, ekipya ekyakafuluma kiyitibwa Enjogera z'Abaganda n'engero ensonge mu buziba kya mitwalo 6. Tegedde. Kale ndowooza bintu tuyogeddeko. Bassekabaka b'Ensimuwawa nakyo nekibagambye ndowooza. Kale bitabo ebyo binoonyeeko. Oyita ku 078 599 343 078 599 343 078 599 343 nga weefunira ekitabo ekyo, bintu nga bikutambulira bulungi nnyo n'okumanya. Abali ebweru w'eggwanga teekako akawunire akagatta +256 781 599 343. Eyo yokka oba oyitira obubaka obuweereza.